Usimbolo urugendo. Stand up abantu kibakina. One. But then Kueleza Ebintu. My wife, Farida. Farida. Yes. Okay, I think it's right. Baby, oh, you believe. Thank you. You're welcome. I think even this. I'm so happy. Eh? I'm so happy. You're so happy. Yes. Sorry. It's too much. It's too much. Yeah. Okay. I'm sorry for that lie. I'm expecting a client. Yeah, indeed a client. I can't talk. I'm so happy. Any message for her? No, I just want to thank her for loving me. And I promise not to disappoint her. I also love her too much. And I'm happy. Yeah, thank you. Even that. Wow. Thank you. Hey, that is what I had to do. Kale, of course, nakulimbe because bangambye nkulimbe. This was a surprise from her. Thank you for loving her, caring husband, and so on. I'm so happy. I just want to thank her, that's all. Okay. Thanks for loving me. I'm so happy, I'm glad. Yeah. Tuli wano ebirabo bingi wano ku mmeeza, kino kimuli kirimu amaja. Bino nze ndaba birabe ku social media. Kati ndo mbirabyeko live kyema inte sawa yonna bijja gye ndi. So ebirabo bingi wano waliwo n'ebino wano. Simanyi kirimu noba mulimu ki. Kino bakisumuluzo kya mmotoka. Annaye ekiri wano. N'ebirala biri wano wansi. Tujja kubikulaga mu maaso awo. Ninga ensonga gye tuliko essaawa zino. Just nga tenga bomanyi tuli mu mwezi gwa baagalana. Abantu bakyeraga omukwano ebirabo bikyajja. Lwakwanze salabayo ku kimuli kyonna. Salabayo kalabo konna simanyi. Abaye bange muli kuki naye nga katusabe. So wano butule essaawa zino just waliwo kyali waffe amaze okufuna ebirabo by'okuva ewa mukyalo bagala tubuulira bize bitya byatandika bite side awo byonna tubedde nga tumanya nga bwe bitambula. So sigala ng'otulaba fika tutandika kunyumya emboozi. Bro, nsanyuse okulaba. Nange kusanga sewo. Ogamba otya? Alhamdulillah sinatabo. Ogambye otya? Ndi bulungi. Olunaku olwaleero sooka otubulira amannya oyanjule n'abantu abatulaba. Amannya nze Kizito Isma. Era nga mbeera Bulenga. Yeah. Kyekyo kiyinza okugamba okwogera. Okay. Omwagalwawo girlfriend wo akusurprise nze obadde tokisuubira tali wana lwabweru wa ggwanga. Byatandise bitya? Twagala otubuulire byatandise bitya okufumbafumba okutuuka okujja wano mu kibuga wakati. Munange jjo nga nfuna akasimu ejjo nga omukyalo omu ankubireko akasimu babanga kumokomoti. Omukyalo omu nga nkubira essimu nga ngamba client ayagala mukolera wiring wa nnyumba masanyalaze ndi electrician. Nga ngamba alina omulimu ayagala ngumukolere. Nga ngamba tusinkane tewali buzibu tusinkanewa ti mu kibuga ku Equatoria. Nenzija tuuka wano era njogera ne Farida nga twogera mugamba ne client gwenzo sisinkana wewati ne wewati. Ne client atuuka, client aluddeyo nenjala okwekyanga. Client angambira dakika 5 neziyitamu, nangamba dakika 10 neziyitamu. Kati nga naye njogera naye angamba client nga aluddeyo. Client naye yeefulata kimanyiko. Nedda nga tewali kintu kyonna, tewali trick yonna. Client kati mbali nenfuna ano chai wa ajati
nga wenenda client ngamba client aluddeyo naye nga namusasula call out fee client ona anwisiza nnyo yangambe saa 2 zizino sawa 4 ningamba ngenda kuva nangamba neda tewekyanga lindako tewekyanga client mulinde kankubye tujja twogera nga client nayo bwajja ningamba okay kangumiikirize ne client mukubye ansi muga picking ngamba ntuse wano ntuse wali munange ninda bado nakamukubira simu namugamba client ono andwisiza nnyo mbutuufu tali professional mbutuufu kyankoze mbadde n'ebyokukola ebirala nga yandagira data ina kyakimanyiko ningamba okay naye mbadde wano nankubira nangamba wangambye yagala gas namuga njagala gas kituufu naye sente ziba tezimala nangamba olinawo meka nga nawe weziti nangamba okay nentwala neninda kati mbadde njawo client nankubira client nangamba oliwa nga nkyali wano ku Victoria wangambye ku entrance owa ajat ku take away kati yeah mbadde njawo client atuuse ngenda wa client ani bimuli client ngali n'abayali gas gwenjagala client kyona lesi gwenjagalira ddala jine gas mamunguze ngezo mna olaba it's a surprise yeah alengo budda nakuzana byogera ko I surprise you plan ya surprising ombereddewo I'm happy yeah okay I mbadde shocked mbadde musanyufu mutufu anjagadde omwana ono okay omuntu atulaba yali agadde okumanya kati sawa zino kibebi kyo nze nkita kibebi kyo omuntu yali agadde okumanya mukwatagana mutya mutandika mutya ebintu bino kuba nga tubeereyo mikolo gy'okwanjula oli nagamba nti fe twasenkana ku luzi alaga nti fe twasenkana mu taxi so ebintu ntubwe bityo bwe mwasinkana wa butuufu omwana ono ensinkana yaffe yalinga oba coincidence tekyali kiplanning nali ndi awo munaye nge nange noonya mubeezi ng'ofuna ono mujja ne mutakwatagana n'omwana ono munaye nga ngenda tukwatagana namufuna ku Facebook in fact mwana namanya mwana musiraamu ne mutwalira ku salaamu teyali mubi nanziramu olwo kiki ekikubye kugamba nti omwana ono kasoke mu lumbe tulabe tekyaliyo kuba talina bifaananyi ku Facebook wamulaba otya okukakasa nti nno nalaba linnya Farida ky'omuhendo nemutolera ng'omumanyi Allah alina ebintu engeri gyakolamu ebintu bye nemutolera salaamu nanziramu nitukwatagana nitudda ku WhatsApp nitandika okwogera mu butuufu okusookera ddala namugamba njala tubeere ba friends era nitubeera ba friends okusookera ddala naye ebibala ebyava mu baba friends tebyali bibi mu butuufu nitugenda nga tukwatagana tuzimba ekintu kyaffe mpola mpola tuzimba tubeerawo twesigaŋŋana buli omu kyakola nga tukyali ba friends that time even nga naye buli omu olaba connection weeri buli omu afaayo eri munne tufune tugenda twemanya ova kuzaalawa obeerawa famire ye eriwa tugenda nga tukwatagana mutufu ali olwo mwana emwatulira ne mugamba nti Farida mbadde nsaba tubeere bwe tuti bwe tuti teyali mubi nga wampaamu akadde muwamu akadde naye namana nakigula nakkiriza nitutandika relationship yaffe bwe tutyo mpola mpola tugenda nga tukizimba tukoze ebintu mu butuufu tulina bye tukoze tugenze nga tutambuza fembi tewabangawo disappointments tewabeerangawo kulwana tewabeerangawo kuyombagana era ekintu ekyo Katonda aba watu yakitegeka nti abantu mugenda kusinkanira wano musobola okusinkana ate ne mufunamu ebirungi kitegeeza bwe mwesinkana ku social media mwali mwerabyeko mwali mwetuukiriddeko buli omu n'alaba munne tetwetuukirirangako sijja kulimba tetwetuukirirangako naye ekintu kino okikola otya naye bwesigwa nakuba open n'omuntu nemusinkana n'omanya kikyoyagala nze njagala kino kyoke naye njagala kino bwe n'otakyusakyusa bigambo kyotandikidde from day one ng'era kyokyaliko kuba bwesigwa oba nti era kuba bonna buba bwesigwa butalimba butandika relationship na bulimba ate nakuba n'omuntu n'omufula friend wo okusooka n'omumanya ne mwemanya
then ne mugenda ku kiddako. Bwe n'otajja na intentions ndala wabula n'ojja na intention ya birubirirwa birungi nakuba na muntu nti noonya mukyala nti ye nzikuba nali noonya mukyala kye kituufu nali noonya mukyala naye sinoonya girlfriend era namugamba Farida bwenti ne yala mukyala era famire yange yonna nenjigamba famire njitwa tutekanika ne wabeerawo ebitatambula bulungi mu lugendo lwe nitubyongerayo nenga tubaddewo mu butuufu ate omuntu tukasaba nga toli mwenzi kyekigenda okubaawo okuba kyankalanya oba omwenzi oba omwesigwa tewali kiyinza bakyankalanya nga toli mwenzi weesiga munno omukwatagana mukkaanya sijja kugamba nti twali tuyombyeko naye nga twenyiiza naye sibaawo n'oba n'obusungu mumale essaawa 2 oba essaawa ng'onyiize tolinga nze banayengeze nnyiiga mala ne wiiki namba nga akyanyiize mutuufu kiva mu kwemanya twetegeera ne twemanya ne wankolera ki ne bwe mukolera ki nga kati ni katya asanyuka ne bwe mukolera ki nga kati ni katya asanyuka ne wankolera ki mutuufu twemanya twetegeera kyesebo kiyinza okukugamba omusajja yagenda nayimba akayimba bamwita Geoffrey Lutaya naga nti omukwano gwewala gumenya nnyo bannange tofunanga mubuzibu bwonna n'otuka n'ogamba n'otwende wadde n'ogamba nti naye bannange omwana ono nga tajja nga mpula neetaaga okumulabako ekintu ekyo munnaaye kitera nekijja sometimes naye kasito omuwagalwawo omukubira essimu n'akwala ne mwogera okkakkana kikukakkanya omukubira ne mwogera oba mazeko bbanga ki n'okkakkana n'oweebaka oba n'okolerera byokola ate kasita obanga olina ebyokukola olina emirimu gyokukola mubutuufu tewali kiyinza kutwala mu makubo ga bwenzi ate oba omanyi katonda bw'oba omanyi nti obwenzi kibi ngera omanyi n'omusango gw'ofuna ng'oyenze osobola omanya ekyokukola kiyinza okukukumaakuma n'obeera mu makubo amatuufu ate n'obutamalira mwana w'abandi budde ogenda mu bwenzi obwo bingi ebivaayo oyinza okuzaalayo omwana mubutuufu muntu owo nadda n'omugamba nti nazaala wano wataali oba nafunayo kino bintu bingi ebiva mu bwenzi bwe omanya ekyo nomanya ekyoyagala n'ebiruubirirwa byo mu butuufu kikukumaakuma n'obeera mu layini ennungi kyenyinza okugamba kakati kibebi kyo ekyagalwa bw'anaaba akomyewo omuteekeddeteekedde ki embeera ogisubidde okubeeta because tugambyeko nti mwali muteekateekanika naye entambula nezikyukamukko ne mukyongereko mu maaso ndowooza kyetusuubira n'ebiki ebirala bituba tusuubira bw'anaaba akomyewo ate nera mu butuufu nsuubira okuddamu obalabako oba byo bingi byensuubira oba byenjawo muteekerateekera bimadde nina mu plans bingi naye nga wakisooka ddala nika bonja mwanjule anyanjule ewaabwe infact nafula mumanye ebirala mbadde bingi infact byenteekateeka Allah ekansobozese agamba agala nnyo emmotoka mbadde nyamu surprising n'emmotoka at least wezidde okawulidde ako omwana bagala mu surprising na mmotoka inshallah amba akyagala amba akyagala ekyo njaba itamubeerewo omwana oyo mutuufu nina essanyu mutuufu nina essanyu lingi byankoledde ne byetuze tukola neneeyisa gyaneeyisizizzaako engeri gyetwetwalamu bebi wo baana baakomyewo kale bwe mulaba nga mutuusiza ekiseera akomyewo agaye nti emirimu gye bwerungi tadde bweba mutuusiza okuzaala akaana oyagala kaana kikalenzi kawala mutuufu njagala balongo linnya lya Saalongo njagala kalenzi n'akawala bonna wamu lumu kyensaba Allah ekyo kale nga tumaliriza badde njagala obeko n'obugambo obw'omukwano bw'oba osindikira bebiwo era omukakase nti omwagala nnyo yeye aliwo bukawawa bonna wabugobadda tewali muntu yenna ensonga zonna tuzimalirize leero kiggwa leero kati maize mwita mukyala wange kuba nkiwulira era kyekindi sagenda namugamba saga girlfriend mukyala wange Farida kansooke n'okuyita n'obubaka obwebaza webale nnyo byonna byonkoledde byonna nsiima byonna buli kimu generale byonna nsiima bwongerwa
Allah akunsasulire akumpeera ebisinga obulungi n'ekirala kusuubiza okwagala mu buli mbeera kusuubiza obutakudisappointinga ge mazima ago ekyo mbadde nga nkimugamba era nkiddamu musuubiza obutamudisappointinga mu buli mbeera obutuufu enkikola ekyo mba neryazamanyiza bwemba nkoze ekintu ngaekyo abe mugumu ngenda kumulinda ngenda kumubeererawo ngenda mumulinda kuba ekintu kyeralikirira nnyo nekinjawo musuubiza ngenda kumulinda sinayo omulala sinayo walaala sinayo ani sina gwendaba sikyalabamu naye bawala olaba yeyeka kwegamba amaaso gazibadde galaba ye mirimu gamba etaala liri kale biki naye ebyabakazi mmala kudda waka ne mukubira esimu nendyoka nkola ki mbirowooza mutuufu sina puroguramu yonna era bonna abandaba eyo abaneetega banamyetego bangi banamyetego bandi bubi naye mutuufu nze mutuufu sikyanoonya nina omukyala wange Farida era olunaku leero omeka leero 22 mwezi ogwokusatu kanangirire ensi yonna nze sikyanoonya ndi tekeni nina omuntu wange omwagalwa wange era abe mugumu gyali nja mwekuumira mu buli mbeera amina toyanzike naye nga banange ebirabo byo kino annange kino baani alikimpaayo butukize tubasiibule naye nga ne sebu ebirabo byonna byayingiddewo dda wano so ababbi b'omukibuga ngenda bakola ntya bodegaadi wendi bodegaadi wabakadama kameramani wakadama byonna bakifeesi ngenda bakola ntya ngenda yitawa bodegaadi wabakadama wendi kati tukize tukusiibule we olinyo balire ddala abadde tulaba thank you so much nze Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan ku Emboozi mu UG so we walinyo okutugoberera tusainize out